oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amanya owaki Florence. Embeera gye ndimu si nnungi era sirina bulungi buyambi. Abaana bazze ku masomero kati abange bakyatudde n'ekyokulya kitono sina kyembawa. Kaakati babansuubye abazadde tebaliiwo, tebalina bazadde baabwe. Abazadde anti olundeetera omwana nti wuuno siddamu mulaba, taddamu kulabika. Nkanda kulinda ndeetera mukadde nkumire omwana ono nkomawo tadda. Nandekera omwana n'agenda. Ate kintu kyasinga okubeerawo nnyo ku banneekolera gyange agamba nkuumiraako nzije takomawo. Oganda kulinda tadda. Kakati bwe buzibu bwe nnina obwo. Badde ntunda ku bulagala n'obunyaanya naye kati engeri gye nalwala sikyasobola genda kusuubula obunyaanya obwo n'obulagala obwo okuleeta kubuteeka ku lubalaza sikyasobola. N'akookulya abzirakisa bye bankwatirako ne bampaayo akawunga n'ebijanjaalo ne ndiisa abaana bano. Naye ng'embeera gye ndimu si nnungi era nsaba buyambi banziruukirire mbeeko kyenfunira kyempa abaana bano. Omukulu abadde asoma, abadde mu kyakusatu naye kati esente zikyambuze okumuzaayo okusoma. N'ono naye abadde asoma nga abadde mu toopu ono naye sente zikyagaanye kati sirina buyambi bwonna. Ate saagala batuule awo, nsaba kunnyambako. Obuyambi bwensaba bwa mirundi ng'esatu. Obuyambi obusooka bazzukulu bange bano okudda ku ssomero banyambe mu ekyo. Nange nze kennyini ndi mulwadde, mpisa wiikisi emu n'enzirayo emulago. Amakenda ngamira buli lunaku naye sirina ssente. Nalwala omutima gwali mu mazzi, gwabeera amazzi nga gwewubira mu mazzi bwe guti. Kakati bankubye amasannyalaze omutima ne gukkakkana namala wiikisi 2. Kati amasannyalaze ago kirabika gadda mu kugulu, amagulu gano tisobola kutambula. Bwe buzibu bwe nnina obusingako ate awo. Kuba nali nsobola okutambula nga ngenda nsobola obunyaanya nendeeta nenteekako awo nensobola okufunira abazzukulu kye balya. Naye kati mpamanta biwammante. Obuyambi bwensaba kunziruukirirako ku baana bano n'okunfunirayo ekyokulya, sukaali sirina. Abaana babaagala caayi, buugi. Kaakati ennaku gye nnina yeeyo abaana bano, nange sirina wakubasuula. Sirina wakubasuula. Ndudde nga bunnuma naye nga sirina busobozi genda mu ddwaliro. Kati bwanyigire gumu guno gwokubiri guno ye nagibwe bantwalira abzirakisa bantwala emulago oyo naalongo gwe walaba luli
yankwata ku mukono nantwala emulago ne tubeera naye ku kitanda. Esente ne zisooka zitubula ez'okusasula ekitanda, ne basooka batukwatirayo. Tusaye baatusaasira ne tuvaayo kuba Naalongo yagamba basawo ngenda balekera omulwadde ono tasobola kufuluma tasobola kutambula, atwala mutwale manju buli kimu akikolera awo, kati nze ngenda mubalekera. Ne bamumuwa n'agamba yitwala mulwaddewo. Naye ng'embeera gye ndimu si nnungi. Saba kunziruukirira, saba kunnyambako ku baana bano okubampeera ekyokulya. Noono omuwala ono ono gyaliwo ng'omukulu. Abano akalala ko keebase. Kati embeera gye ndimu si nnungi. Nsaba kunziruukirira. Obulamu tebweyagala bulungi. Amagulu gano era omwana ono omuwala yatawaana, leeta amazzi kolera kino. Kaakati okusoma nakwo kutuuse. Omwana ono mbadde njagala bano baddeyo basome, ne busobozi sirina busobozi. Mbadde nsaba abazirakiza bannyambeko, bannyambire ku baana bano, nange kennyini bannyambe kuba obulamu tebweyagala bulungi. Ndi mulwadde. Simanyi na gye bali. Bamaama babaleeta nga bateekaawo bagamba nze taata nze maama kati mukadde nkuumiraako takomawo. Bwe kiri bwe kityo. Abazadde abo bamaama bano baneekolera gyange ndowooza okitegedde. Abo baneekolera gyange bwagenda takomawo. Kiri bwe kityo. Abaana bonna abamu bali 5. Bali 5. Bali 5 kunziruukira kyensaba kunnyambako. Obulamu tebulira. Mwaka guno gwokubiri gwe bantwalidde mu ddwaliro. Ng'embeera mbi nnyo 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 era bantwala nga mbeera mbi. Nga sisobola nga mbeera mbi nga ndi ku kkoma. Ne bantwala mu Bulago ne bampa ekitanda. Abasawo batandika okunzijanjaba. Nsookera baŋŋambira mu Kisenyi. Kisenyi kwe kunsindika emulago ne baŋŋamba omutima gutudde mu mazzi. Nze nali manyi nti oba puleesa oba ntunuusi zinkuba bukubi. Kati mu Kisenyi gye bantwala banzija ne bantwala emulago ne bansindika emulago. Omulago ne batandika okunzijanjaba. Ne bantekako amazzi ne batandika okunkuba amasannyalaze ago ne ntereeramuko katono. Bwe natereeramu katono ssente ne zibula ne tukomawo. Buzibu bwa ssente. Naye baalinga baŋŋambye nti buli luvannyuma lwa wiikisi nzirangayo mu ddwaliro e Mulago. Naye ssente kuba baali baŋŋambye nzireyo nga 28 oguwedde sizzeeyo ensonga ya ssente. Empapula nzirina. Empapula nzirina lwakuba seetegese bulungi naye ng'empapula weeziri. Empapula nzirina zonna ez'omuddwaliro ne ze batusiibulirako ne ze batandikirako okunzijanjabirako weeziri. Anti kati ŋŋambye abazirakisa banyambako ne bampa ekyokulya ne bampako ku bijanjaalo ebyo. Oluusi mikwano gyange bano abamaduka ne bampaako ku kawunga ako. Naye ekyayi ye baamusiibula
sina sukugu sirina busobozi gula sukaali ate gula kino naye nga embeera gye ndimu si nnungi. Batya landiroodi oyo ye yaŋŋamba mukadde nkyakugumiikirizaako naye ekiseera kijja kutuuka enju nja kuba njagala naye kungumiikiriza katono nnyo k'obulwadde ngeri yamanya nti mbadde ku kitanda emulago n'asooka mpaayo omwezi bwendi bwentyo uwa kwensula nduddeko mu mwaka nga 15 nduddeko enju tusasula 8 landiroodi amanja myezi 3 amanja 3 kyekituufu nsobola singa mba nfunye capital nensobola okuddamu kalimu kaike nakolanga kali kinyangwira nensobola okufunangako bensiisizaako bannange bano kyembawa kinyamba. Kakati awo singa baba banyambye mba njagala nfuneyo akabanda ntekemu amanda ntekemu kwene kubulagala endagala ng'ezo n'akanyanyangako nsobole okulabirira abantu bange bano nfune kyembawa bafune kye balya kenfunaafunangamu akatono ako nga mbagabanyizaako singa nfuna caption nenfunako akatundu nempangisaawo wensobola okuteeka akabanda kiba kinyamba ku bantu bange bano kuba sisuubira kulaba nti oba bamaama balidda oba bali batya simanyi. Gwe kati awo nange simanyi oba bamanyi bali batya kuba newe nabeera ku kitanda era abatuuze be banyamba ku baana abo ku katundu kano bebanyambanga okubawa ekyokulya kubawa kamere kubanaalizaako ebbanga lye namala lyonna ku kitanda bebanyambako bannange mikwano gyange sinjanga omukyalo oli Naalongo twali naye abaana be bebanyamba ku baana bano. Kati nakava nkyali ntudde awo sirina kubanga ebintu bye naleeta byonna byayonooneka ennyanya zaavudde eddagala zaakala byonna sirina kyennina kuleka singa banziruukiriddeko nendaba nti nsobola okwezzaawo kyensaba ekyo. Lindako nnatera okuvaawo. Mwana bw'aba azzeeyo ku ssomero kinyamba nnyo era nkyagala nnyo
kubanga nange kati ng'ono omukulu ono n'oli okubeera nabo awaka ng'ate bannaabwe bagenze kusoma anti bebazza emisango bati bagamba mwana wa gundi abeera awaka nkigezezza bugeza nti bebazza emisango naye nandyagadde baddeyo basome singa abanfunye abankwatirako nandyagadde baddeyo ku ssomero. Obuyambi bwendiko nsaba buyambi bw'abaana bano baana baddayo ku masomero. Ono omuwala omukulu abadde mu P3 naye kaakati obusobozi sirina. Mama Fino odduukiridde abaana bangi Hajjati Kulusumu oyambye abantu bangi nange nsaba buyambi nsaba munyambeko sina bye mpa baana bano ate nange nze nnyini ndi mulwadde obusobozi sirina baŋŋamba mulaga okuddangayo buli wiiki naye sente sirina kati bwe ntudde bwe nti nsaba munziruukirire nziikira abaana bano nsobole okufuna kyembawa ono omukulu asobole okuddayo kusoma naye obusobozi butono gyendi nange ndi mulwadde sobola njagala nfune munkwatireko nfuneko kyeneekolerako kyenjiyiza abaana bano kubawa bafune ekyokulya naye amaanyi sirina obulamu tebweyagala munyambe buyambi saba munziruukire abaana bano fune kyembawa kati ssaawa ya leero sina kyenaabategekeddeko ndi awo bwe ntyo omuzira kisaba tannaankwatirako sibaako kyembawa embeera gye ndimu yeeyo sinnabafunira kyakulya ate naalongo oyo atera okunnyamba leero taliiwo yatera okumpa ekyokulya oluusi taliiwo olwaleero abaana bano basina kyenaabategekeddeko bakyali kunjala kakati kyengenda okukola singa abaana baba banziruukiridde ne bampa obuyambi bano ne badda ku masomero nange nenfunayo kyeneeyizaayo kyenkola nesidda ate kulinda bannange okumpa naye nga singa nfuna kyenjiyayo nemanya nti olunaku nyingizaayo 1,000 nyingizaayo 2 bannange nembawa ekyo nembategekerayo ekyokulya mufunira sente genda mu ddwaliro kyetunaba kufuna kyokulya tege talina sente
akasente beko kyakula kuba sasula ennyumba. ate ng'etwegenda ku bya kumujjanja olugenda mu ddwaliro na ssente ngende mu ddwaliro Na sente agende mu ddwaliro tatereera bulungi tanaterera bulungi. Simanyi. kyamayi tamanyi kyakola wayina n'akansizo nje baali babawa oyo bateekala n'ogamba mutansi nokubitabo Ye. emyaka almost 2 years osomera mungi emikezi wetolimbye Asirimbi. Olunaku omwaka ebiri myaka maze gimaze basomera mudda. ebitabo mirundi ebitabo ebikadde baddeyo okusoma kale bajja osomerawa Badde nsomera wanne waka. mengo primary Mengo primary. primary school abadde mupetulira Badde mbifu. ekikirage abasooke okuyamba wakuba olaba akasaza abaana abasinga bazimasiro naye betonnabakuaa Njagala banyambe school fees nange nzereyo ku ssomero. amafina kwakwadde kubanga ayambayamba nyo abantu amafina tuyambeko bagala kuddayo kusomero ajekusumu yogera N'amafiina tuyambeko njagala kudda ku ssomero ate sina school fees zizaayo. ajja tikulusumu Ajja tikulusoma. otera okuyamba abantu Ntera okuyamba nange abantu. nsaba tutuyamba Nange nsaba kutuyamba. atumaliriza bakukyosi wakaba osinga okwa ku bantu abakulaba oyagala bakuyambe obubaka bwoba bukulya kukuddukirira kaddeyo nsome Kuddukira nzirayo nsome obubaka basobole sekiteri wenga asoma asyokalya kalya. asyokalya kyoyagala okubeera Njagala kuba muyimbi. kubeera muyimbi Ye. kyoyo wegobamu bayimbi wegamba kubeera muyimbi Ye. ate kirala oyinza okuba wegamba kubeera muyimbi naye ngaomusekitokirala kirala oyagala kubeera ki Kire njagala kuzannya firimu. banyafiro ate byonna biri ku mijazi era bikolera ku migi ate kitegeeza era wegomba kubeera musawo Serenkomo. ate musomesa Nze neegomba kuba muyimbi nazannya firimu. kubeera muyimbi nasajja kitegeeza wegomba baserere mugati amaliri bakwejayogera kutyo kyonna obeera atumaliriza obaka bwosembako ku bantu obubaka bwensemba ku bantu bwensembayo okuwa ku bantu singa olaba nga munno ali mu mbeera embi muyambe kubanga nange kinyambye nnyo mu mbeera gye ndimu eno banziruukiridde nnyo naye kati batuuse we bakoowera batuuse we bakoma naye kati mbadde nsaba bakulu baffe munyambe munziruukirire nfune ekyempa abaana noono omukulu addeyo ku ssomero nange nfuneyo obujjanjabi okuddayo emulago oba sinatereera obaka budde ogenda mu ddwali ate nga baali bansibula nga baŋŋamba oluvannyuma lwa wiikisi 2 nina okuddayo emulago oluvannyuma lwa wiikisi 2 nina okuddayo emulago naye kati sente zambula baali baŋŋambye kuddayo 28 Desemba sente zaabula nakati siddangayo era kati mpulira enkyukakyuka enzize eyagala kunziramu ati ensonga ya sente sirina ddagala kati n'eddagala eryemira buli lunaku eryo nsaba busabi yakisa nampaayo era kansala Kristina kansala Kristina mwebaza nnyo anziruukiridde
waliwo n'omwami omulangira ali awo naye anzirukiridde nnyo ku baana bano anyambye nnyo anyambidde ddala ku baana bano naye wembeeredde omulago kansala Christine anyambye nnyo ku baana bano kuba nayo nabeeranga emulago nga bagamba nti Christine ayamba abaana babafunira ekyokulya n'abafuna ebyokunywa n'abanaaliza ne babaleeta okwebaka anyambye nnyo badde nsaba bannange bonna batwale omutima ng'ogwo ogwa anti Christina n'oyo omukulu mulangira abandabiriridde abaana era mbeebaza nnyo nebaza nnyo anti Christina nebaza nnyo omukulu mulangira oyo banzirukiridde nnyo bandabiridde naye kati nabo batuuse bakooyera kuba banyambye nnyo banyambidde ddala. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.